kira n'omugulira akawoowo n'omugulira ebintu si byakuzannya. Okusinganamu ekitiibwa kintu kikulu. Oba oweekolera mikisa kati gwayiri ne bakugula ogenda oyimba okuba bulungi nnyo gita by the way. Akuba bulungi n'eddoboozi lyo ddungi nnyo. Bakututta ogenda oyimbe omusajja tomukubidde essimu. Ebyabayimbi oluusi bigwa bugwi. Ayinza okuva wano n'asanga nga manager we bamukubidde oba mukuba sister boy manager wo ndowooza nalabako awo awantu nga bayinza omukubira essimu. Tulina omukolo gwaguddeyo mangu twagala Irene yajja okuba gita. Omwami nga tomutegeezezza yagenze kukola kompyuta. Si wa kompyuta mpulidde IT. Okubira omuntu essimu oba omuwa kitiibwa. Okumugamba nti nja kulwayo oba omuwa kitiibwa naye wennyini oyinza okwagala okubeerako ne ba boys. Olina okukubira omukyala w'essimu. Okukina kusinganamu kitiibwa. Ekitiibwa si bino byokka nti kufukamira oba bikyabamu bwe balowooza. Kigazi okusingako awo toweekola busolosolo kati gwe wasa omukyala noweekola obusolosolo gwe Vincent. Bawaayiri ntwamulabye ono yeekola obusolosolo. Tokiraba oba tomuwadde ekitiibwa. Kale bwe musinganamu ekitiibwa muba mutondawo emikisa mu bufumbo bwammwe. Wampologoma nga Irene oyo. Wampologoma. Awo nno mwami Kimbugu oyo olina muganda wo. Sanyuse nnyo okubalaba naddala abagole bano. Ku mbaga yammwe nali nteekeddwa okubeerako kuba taatawo tumanyiganya okumala emyaka mingi nnyo. Era kyannuma nnyo kubanga era yampandikira ebbaluwa ya buntu. Omanyi waliwo ebbaluwa eno entongole n'ebbaluwa ey'obuntu ziba za njawulo. Naye saali mu ggwanga n'ensubwa embaga. Ate Irene oyo ntale bakitaabe basengaabe beeri waffe ku kyalo mwana waffe weeka. Era basengaabe babiri bampita okujja ku mbaga ya Irene. Nabadde mmanyi bajja kubeerawo wano naye ndowooza balemeddwa. Bambi. Kale nali nteeka okubeera ku mbaga yammwe. Naye kasita bankiikirira bulungi. Mpulidde bulungi mwami Kalibbala azaala ono Vincent Junior ebirowoozo bye. Sigenda kwanukulako na kimu. Njagala kubeera ku baana bali. Omanyi bano ab'amawulire bw'oyogera ku bino eby'obwakabaka bye bijja okubuutikira. Gwe mwami Kalibbala olidda ne tutula ne tunyumya ne tunywa kaawa ne twogera ebyo. Nze njagala kwogera ku Irene Kalibbala kijja kuba nno kizibu. Era kansubire nti mwami wakimanyi nti emyaka gy'omaze ng'oyimba bakumanyi nga Irene Ntale kijja kuba kizibu nnyo okutandika okuyita Irene Kalibbala. Nkakasa omwami musajja ekimala tajja kukirwanirira nnyo. Omanyi abasajja tuli bazibu. Kale oyo omuwala teyeyita na linnya lyange abeera eyo kubanga tumumanyi nga Irene Ntale. N'abantu abasinga tebamanyi nti ye Nasuuna. Si gwe Nasuuna. Erya Irene Ntale lye twakwata. Naye ndi musanyufu kubanga ekyamazima obufumbo y'entabiro y'omukwano. Omukwano kintu kirungi. Oluusi abantu bagwevuma naye ebyo byabwe. Omukwano kintu kirungi. Era tewali kintu kirungi nga kubeera mu mukwano. Kati obufumbo y'entabiro y'omukwano kubanga bwe bukuuma omukwano ogwo mu ngeri ey'olubeerera. Awo nno ssebo Vincent olina okukimanya nti omukwano kintu kiramu kiriikirizibwa. Bw'osimba emmwanyi kati ffe obwakabaka tulima emmwanyi. Taata wamwagaye nti Buganda tewuliika ne ngamba ono w'enseenene abadde ki. Waliwo alimye emmwanyi wano nga ffe ab'ebwakabaka ne zibuna ne tusinga n'okuzitunda mu nsi yonna mu Afrika. Ffe tusinga lwa kaweefube wamwanyi terimba ow'obwakabaka. Naye bw'olima emmwanyi waliwo emitendera 16 kubanga omuti gw'emmwanyi kintu kiramu kufaanana n'omukwano. Toyinza kusimba busimbi mmwanyi n'oleka awo. Omusana bwe kajja n'ofukirira n'oteekako ebigimusa n'owembera. Oyina okuliikiriza omukwano.
kubanga kintu kiramu. Era nga Oweekitiibwa Sserwanga bw'agambye, tusanyuka nnyo bannabitone nga mukyalawo bwe bettanira obufumbo. Bano ababutya bategeere nti olina kuba muvumu. Ebintu byonna mu nsi bitiisa, teri kintu kitatiisa. Abantu bajja ne boogera eyo ku bufumbo, kale ojja n'owasa Irene Ntale muyimbi yakulira Gindi gw'ova eno, ate obadde oyagala kuwasa mwannyoko. Mwannyoko yekka gw'okula naye. Omuntu yenna gw'owasa oba tewakula naye. Wano mu Bulange wano waliwo abakozi abayingira nondoza 1,000 tetwakula nabo, naye tukola tutya nabo? Bwe mubadde muyinga ndoza mulabye abantu era mu nsonyi okkeerewa. Abantu bali be bankereesezza, saagalira ddala muntu akeerewa, naye mukola munene nnyo okwogera ndoza ne kuwanvuwa. Abo bonna tukolagana nabo abantu bayitirivu, tetwazaalibwa nabo. Bwe wazaalibwa nabo be bokka bookula nabo, ate oluusi nabo bakulema okukolagana nabo. N'olwekyo eyo ereme kuba nsonga etiisa bantu bufumbo. Kati omuntu munnabitone nga Irene bw'asalawo n'akukkiriza gwe Vincent abeere mukyalawo, abalala bagumira ku mmwe, abalala bagumira ku mmwe. Era nkakasa nti Irene ono bw'abeera awaka ebyobwasereebu abireka wali ku mulyango. Simanyi oba owoomerwa eggi, simanyi oba owoomerwa mu kyomo, byonna n'abikukolera ng'omukyala bw'abeera. Bwe twagala abantu babalabireko nabo bamanye nti bisoboka. Waliwo aboogera, kansubire teri yakyogera ku mbaga yammwe, nti obufumbo mmere ya noga ya lumonde eramira wa mukisa. Temuwulira abantu nga babyogera? Ensi teriimu mukisa. Ekyo mukitegeere bulungi. Okujjako gwe embeera gye weeteereddewo. Embeera gye weeteereddewo yekutuusa ku byangu gwe n'oguyita omukisa. We make our own luck even in marriage. N'olwekyo temukkiriza muntu yenna ennaakugamba ebyo mbo obufumbo mmere ya lumonde eramira. Omanyi noga, ennoga Irene ennoga ogimanyi? Irene alabika ennoga tagimanyi. Ettooke balikola bwe bati ne banyigamu ekigalo kino ekinnya ekyo ne kisena enva, eyo gye bayita ennoga, naye ya lumonde eba nzibu. Kati bagenda ne bagigeraageranya ku bufumbo. Temukkirizanga bintu ebyo. Abo aboogera ti land in tears, ebyo temubikkirizanga. Emikisa gyetonderawo okusinziira ku mbeera gy'otaddewo. Oweekitiibwa temuwulidde kye namutuma abagambe? Ekimu ekikola emikisa mu bufumbo kukola n'ojjukira amazaalibwa ga Irene n'omutwalira akakuufu. Abo abakyala sebo weerabira ka chocolate kayinza kuba kagula 3,000, naye bw'okeerabira ku mazaalibwa ge. Naye bw'oba tolina ssente nako okeerabira. Onooba tolina zigula ttooke nti ate ojjukire chocolate. Okukola kye kimu ku biteekawo embeera evaamu emikisa. N'omukwano gukula. Kituufu nga bw'abagambye. Okujjukira n'omugulira akawoowo n'omugulira ebintu si byakuzannya. Okusiŋŋanamu ekitiibwa kintu kikulu. Oba oweekolera mikisa, kati gwa Irene bakugula ogenda oyimba. Okuba bulungi nnyo gita by the way. Akuba bulungi n'eddoboozi lyo ddungi nnyo. Bakututte ogenda oyimbe, omusajja tomukubidde essimu. Ebyabayimbi oluusi bigwa bugwi. Ayinza okuva wano n'asanga nga maneja we bamukubidde, oba mukuba sisita bo ye maneja wo. Ndowooza nalabako awo awantu nga bayinza omukubira essimu. Tulina omukolo gwaguddewo mangu twagala Irene yajja okuba gita. Omwami nga tomutegeezezza yagenze kukola kompyuta. Si wa kompyuta mulidde IT. Okubira omuntu essimu oba omuwa kitiibwa. Okumugamba nti nja kulwayo oba omuwa kitiibwa. Naye wennyini oyinza okwagala okubeerako ne ba boys. Olina okukubira omukyala w'essimu okukina kusiŋŋanamu kitiibwa. Ekitiibwa si bino byokka nti kufukamira oba bikyabamu gwe balowooza. Kigazi okusingako awo. Toweekola busolosolo kati gw'owasa omukyala. Neweekola obusolosolo gwe Vincent.
bawa Irene twamulabye ono yekola obusolosolo tokiraba oba tomuwadde ekitiibwa kale bwemusinganemu ekitiibwa muba mutondawo emikisa mu bufumbo bwammwe okufa ku bulamu bwammwe ngamba health kintu kikulu nnyo mu bufumbo obufumbo ate mwe mukyali bato temwagala emigongo gibalume biki ate mukyali bato okufa ku bulamu bwammwe era biri byembaddemu ebindwisiza bya bulamu twataddewo Kabaka Foundation yataddewo ensure y'ebyobulamu omanyi obujjanjabi mu Uganda buzibu nnyo abafumbo bangi embaga bweggwa ebyobulamu nga babivaako omukyala ng'afumba emmere omwami ng'agirya ng'azimbulukuka bw'ati kati eva mu kuzimbulukuka ntunnunsi sukaali ate nno sukaali Vincent nkubuulire bw'oba oyagala mbeere kkojja nja kukubuulira ebizibu byaleeta ate awo obufumbo nga munaabulabako n'olwekyo ebintu bisatu ebitonda omukisa gw'obufumbo bibeera bise biri bye boogera ku nnoga eya lumonde okusiganamu ekitiibwa okufa ku bulamu bwammwe n'okukola ennyo biyamba ne bireeta emikisa mu bufumbo bwammwe gye mwetaaga okutambuza obufumbo bwammwe kale nkakasa kati Irene nga bwe mutwala ate n'omutwalira ddala mu lutikko erubaga ajja kwongera okutumbula ekitone kitomukugira gw'olina omuwagira ekitone kyongera okukulamu ayimba bulungi nnyo alina akayimba nze we nasookera okumulaba nga edda akayimba ng'ayimba ku payiroti kayimba bakayitaani yayimba nga omuntu gw'ayimba nti oba payiroti nkubuukinze nze nno ke nasooka okwagala akayimba ka Irene kaddako tekali mu zino gwe zobadde ogamba eza 225 kale ne tuwuumirwa nnyo ennyimba ezo kale ebitone kakati bw'ateredde obulungi ng'alina omwami we twagala ayongera okutuyimbira oba afuuka wansi yonna afuuke baayisiza etteeka erya copyright kale si ntandikwambi naye si kyekigenda okukufuula ow'ettutumu nina gwe nabadde ŋŋamba mu Nabitone nti Jennifer Musisi yapangisa Diamond Platnumz ajayimbe mu kivulu ekyomu Kampala bakitanga Kampala Carnival byali bya copyright bye byamuleeta bamututte eno nga bagulawo ekyuma kyakaawa entunga mu ssente ze bamuwadde endoza ne bano ba Irene z'abanyiizizza byabadde bya copyright bannabitone balina okusooka okufa ku bitone ekyamazima kye kisinga okubulamu wano mu Uganda si bya genre babyogera tetulina genre kati oluyimba nga Sitya Ross ya genre ki yalutunda mu nsi yonna genre ki yalutunda lwaki lwatunda kubanga lwali lwangu simple and authentic and genuine ekyo kyekibulamu mu bayimbi ba wano naye ebyo situjja kubyogera leero tujja kubyogera bulala naye kakati gw'osobolera ddala bulungi nnyo okufuuka ow'ensi yonna nga mwami Vincent Kalibala akuwadde obuwagizi yengeri yokka gye tuganyulwa mu bitone byaffe nga tubikuzizza naye nsanyuse nnyo banaye okubalaba mwebala okujja nasubwa nnyo embaga yammwe ate nga taata wammwe ono tumanyiganye emyaka mingi naye nga sirina kyakkola naye kirungi nti embaga yaliwo kale kwe kumusaba nti abagole bandeetereko mbalabeko naddala ono omusajja mbadde simumanyi Irene gwe tukulaba ku TV buli lunaku lwe mwakumanya naye omwami nasooka kumulaba awo mu biseera bya mbaga naye ndaba ebifaananyi mbalabe mu buntu mbaagalize ebirungi nange mbawe emikisa njirina obufumbo batambulire bulungi Funa abazadde ne Katikkiro